Wera balungi abatuuliza n'abatulaba olunaku olwaliro tukomyewo naggamba wawulira eddoboozi lino n'ekifaananyi kino mmanyi oli butereevu ku Blue Media nange okutuusaako Musa Musawo ate ng'olwaliro nkyazizza omukulu nga bulijjo agenda beera nga tweyanjulira kale nno tubeere nga tuseeseetula emboozi wamu n'okwera emboozi gwali ogifunemu ekyokuyiga ate naawe ateekateeka okubaako kyonna kyokola mu kujja e Dubai. Emboozi ogyetaaga nnyo. Omukulu mbuuza ku bantu tusumulule. Mbalamusizza mwenna abatulaba ng'amannya nze Moshi. Ng'era tuzze okubatuusaako Dubai byogere. Kubatuusaako emboozi butya na biki bwe bitambula mu Dubai ensangi zino. Natwajja tutya okulaba nga tutuuka mu Dubai okubeera ng'essaawa eno mwetuli. Kati awo wennyini we ngenda okubuuliza ekibuuzo tutandikire ku lunaku lwennyini lwe wafuna ekirowoozo ekijja e Dubai. Ekirowoozo ekyo waliwo omuntu eyakimpa so ne tutandika okubikolako naye ne sisita wange tutandika okubikolako mpola mpola era mu kusooka baasooka ne batubbiramu kuba waliwo agenti gwe twasookerako awo okgendako n'atubalira eby'e Saudi nge Saudi waliyo cleaning oteekamu $2 million ne tuzimuwa ezo n'ayitamu nazo kitegedde. Kati ku kampuni y'emu era eyo yesinza kwogera linnya era kwe kwaliko era omukyala tuze yalinga director wa kampuni n'atugamba tusobola okubala ebyawa eby'ekkata eby'ekkata era ne ssente n'atubuulirawo $6,000,000 biki ne tuziwaayo. Kaakati ogw'ekkata nagwo ate nagwo gwali muzibu mbuuza gutya. Ogw'ekkata nga tukola interview twali tugenda kukolayo masannyalaze so olunaku lwa interview nga lutuuka tugenda kukola ki interview ya masannyalaze basooka ne batubuliifingamukko awo kale batubuliifingамukko kola interview abasajja abagenda tukozesa interview nga bajja kati munnaaye nga bayita omu bwayingira munda bakubuuza ebibuuzo bakuwa ekipapula nobeera ng'ojjuza ebibuuzo ne bamala ne bakumaakinga. Kaakati nze ekyandiko nali simanyi kikindiko kuba ku olwo bwe nayingira munda nze naddirira eyasookayo munda. Bwe nayingira munda ne mpaayo certificate yange bali bakusaba certificate y'amasannyalaze naye nga zaali za NASA. Zaali za NASA certificate tezaali ntuufu. Ne batuwa papers zetugenda okukolako so ne tutandika okujjuza. Kati mbamaliriza okujjuza omusajja nzijjako ekipapula bw'ati ziringa papers nga ngamba ate wojjuza si we nagambye nga mmaze okujjuza bulungi nagamba wojjuza si we nagambye nagamba naye nze nga bwe neemanyi nsobola okuba nga nkoze ensobi nagamba ate tolemerako nnyo tegedde n'ayita owa kampuni namugamba ono mugjeewo nenfukamira ne wansi nemugamba mukama wange saasira olwono nga tulindidde ebbanga kuba twali tulindidde ku kampuni awo ndowooza omwaka nga gumu olwo katateekamu $8,000,000 nga 8 nga 8 bakusaba kiri kati ngeri zajjanga zikyuka ensi nga nyongerayo ssente buli nsi twasookera ku Saudi ne bigaana nenzira ku Kata segedi nga juka bulamu bagamba yongerayo kaki kasente nga bagamba yongerayo bweziti ngeri gyoli nti wadde wataddemu eri munnaaye musajja mufukaamirira ng'ayita waki ayita owa kampuni nga mugamba ono mugjeewo wano nenga nkoze ntya Mukama Katonda nenga ne Katonda tutambudde omwaka mulamba bintu bino badde obiraba bintu nga bigaanye naye ne wano tufunye omukisa okola interview omusajja azze era nzigyemu nenga Katonda emikisa gyonna ngenda gikozesa olwaleero munnaaye owa kampuni anzijja ngamba munnaaye fuluma omusajja akugaanye kati ebweru waliyo abaana nga 2 abalinze kukola interview nga ngenda mu baana nga ndi confident nnyo nga bannange ani alina ekkanzu agimpe ow'ekkanzu agimpa nga nfuna n'entalabuusi y'abasiraamu nga ngiteekako ku mutwe munnaaye nga nzijja nga nkomawo nga ndabiriza oli omusajja wa kampuni mulabiriza ndabe nga taliiwo nze male neesogge naye nga munda eri wayingirangayo 2 bwe bavaayo nga baddayo abala 2
munnaye nga nyambala ntalabuusi nyambala na kanzu ngamba ninogesa emikisa gyonna nenjimalayo nga nzirayo. Kati ku mulyango wano wetuyingirire nga tonnatuuka eri gy'okolera interview waaliwo entebe nga waiting osumusaako okuwaitingira bali bafuluma namwe babiri nga muyingira. Kati munnaye nga nnyingira nga ntuula nga njyawo ku ntebe, bali omusajja ekyanyamba owa kampuni ali ku ssimu afulumye ebweru ali mukwogera ku ssimu, kati nga mulabiriza nga nzija ntuula ku ntebe ninda wabeeyo avaayo nze nkole ki nensogge. Kati munnaye mba ndi awo nga munda wabaayo avaayo kumbe avaayo anoonya peeni oba yali emuguddeko. Kati ng'atuuka nga masoko mpe ku peeni yange sigiraba nga muwa peeni ayingira munda ggala aba yakaggalawo bw'ati munda nga eno omusajja interviewer nali munda eno omwana gy'ayingidde gwe mpadde peeni ye ng'aga next aba yakagamba next ng'owa kampuni eyaŋŋaanye akomawo naye ajja bw'ati. Kitegeeza nalina option emu yakuyingira nga siina peeni mune nga siyingira munda. Kati bwe nnyingira munda omusajja nga ngamba ate gwe nga mugamba nze ndi w'amasannyalaze electrician nagamba w'amasannyalaze twabamaze dda ddayo ate mba nfuluma bweti nga okay come certificate ye eriwa nenjimuwaawo n'agisaamu amaaso katono nnyo kitegedde nampa empapula. Kati bw'azimpa jjuka siina ki peeni. Kati nakwata bukwaso ono gwe nawadde peeni namusikako nsike bwe nti atulaba omusajja atulaba nga ngimusikako nga ntandika kuwandiika naye talina kyeyatunyega n'oli naye teyakyakyala kwa peeni yali yange nga ntandika kukola. Munnange ntandika okukola olwo wa kampuni ajja munda nsanga ndi mu kukola yammanyi feesi naye ono tammanyi ki teyanjawudde kwa nayingira olwali okuyingira namutolerawo n'essalaamu ntandika kukola. Dakiika zaali batwe dakiika nga 15 nali nakamala dakiika nga 5 natugamba time up kitegedde already nze nali ng'egye nali nakozeeko ku paper mu kusooka already nga question zindi mu mutwe ne answer zindi mu mutwe nga bwe mpandiika question bwe mpandiika ne answer. Munnaye nga tumaliriza musajja teyakyakyala wa kampuni tumaliriza bulungi nnyo nga bakulozinga abaana bonna nga bakola interview bonna nga bakola ki abamaliriza abaana baali bangi nnyo. Kati munnange abaana mu kumaliriza nga bajja basoma bakoze eki abayise ku baana ndowooza nga 150 baali bangi twakola nabo interview. Twayitamu abaana 13 ku baana abaakola bona mwayitamu 10 n'abameka mu ba 13 abo nga mwendi ndi wakusatu. Yes bwe basooka okusoma nali ndi wakusatu bo nali nfunye oba 70% mu masannyalaze. Kaakati munnaye ng'omusajja wali yeewuunya ng'asoma alaba n'okuyita mpisa naye ngamba naye wakoze ddino nga wanda bitwale bali munda nga nkola nayise. Munnaye nga batugamba mulindeeko ki kati 13 mugenda kulinda ki visa kulinda visa bwe zijja nga baweereza naki baweereza ne tiketi. Akati munnaye nga tutandika kulinda ki tutandika kulinda visa tutandika okweseetinga munnange awo nga tumalawo ebbanga lya myezi 8 obwe twakola interview ng'olwo obuzibu bwajja nti kata yali batakyakolagana bana Dubai ebiseera wakayanira nnyo towumuza nnyonyi wano nja giwumuzaawo towumuza nnyo nja giwumuzaawo kati kampuni ne zidireeyi nga neziba nga tezikyaleeta bakozi kitegedde nga tezikyaleeta bakozi kuva Uganda ebiseera visa nezikola ki ezidireeyi oluvannyuma ennyo kata nemala nekola ki neggulawo wayitawo ebbanga ddene eryegga myezi nga gyalinga 8. Kati ebiseera ebyo nalina kugye nalinga nkolera yenna gye nalinga nkola kandabe nali oba nkyakola ku biiki eri Gaba eyo naye sikola ku biiki nalina workshop eyo mu Cooper Complex. Yes nalina workshop mu Cooper Complex gye nalinga nkolera kati nga tulinda ki tulinda visa. Munnaye ebbanga nga litambula bwe tukubayoko ku masimu bwe tukola ki nga wa teri visa balugamba mugumiikirize mpaka bwe banaatugamba nti kati visa zizze kitegedde nga tugumiikiriza. Munnange oluvannyuma lwali olwo nalina sayidi z'Eggaba eyo bye ndi mu kukola
omusajja ampeereza message ngamba wa visa eyo yakoze eki kitegedde jangu tulabe otwongereyo ku ssente tubukinge tiketi olwo nyingidde miliyoni olwo nali nyingidde miliyoni twayingira miliyoni 9,500 zigenda mu 10 tugende mu maaso munnaye nga tutuukayo nalina sister wange wampaddeyo ssente mbawadde baluganda beetagayo ne $100 bwe z'okutwala ku kisaawe emitwalo 35 imagine okitegedde twetazeetaze awo ate agenda kati munnange ate nga situka ku kampuni visa bagimpadde ne tiketi buli kimu kyonna munnange nga mpaakinga bintu ngoye biki yes paakinze ebintu buli kimu nkipaakinze buli kimu nkedde ku makya batadde ne mu motoka nga tugenda paka ku kisaawe bwali batuuka ku kisaawe visa yange bagenda okugikebera ng'erimu ensobi yes yali ya myaka 5 ng'erimu ensobi nga mu passport number oli mu kifo ky'okuwandiika 8 yawandiika 3 ne bagamba tosobola kutambula okitegedde olwo visa ezajja ku visa 13 ezaali zirina okujja wajja visa 3 ng'era eyange mweri eyange yes ne bakwano bange bwe bali